tweyanziza nnyo ekitiibwa tweyanzenge twebalize kabaka okutowoozaako ffe ekituufu ssente tetuziina naye nga tubaddeyo nga tubaagala era tulina kye tuyize essaawa ntiwakyali asobola kufuna kusulanjala nga bamugambye okiraya nti wali baako kyokola ofune ssente tewali kati asobola kufuna njala kusula njala kufenna abaliwo tulina kye tusobola okwekolerawo tweyanziza nnyo era nsanyusa okulya nti tekyali kusula njala okuwulira nti no kati mugenda mu nkulaakulana ya waggulu kale abasabasajja ekyamazima nze ku lwange ndi mukazi wa saalu naye mbadde simanyi meka mulova ndimazeemu emyaka 10 naye makeup mbadde simanyi nazo okuyiga makeup nazo okuyiga enjala okwongereza ku kantu kange sobola okufunamu school fees w'abaana bange ngamba abantu abaleeyo bonna bonna abateetanidde ebintu bino ntwalanga ebyokusaaga ntwalanga ebimala obudde ntwalanga twefuula pize mu bintu ebitagasa ate ebintu ebitugasa mbadde mbakubiriza bonna buli awulirako akosi konna nga bakalanze kakwatagana ku bya Buganda obwakabaka bwaffe kubanga butwagaza baagala tubeere bulungi mbadde mbasaba beetanira obuntu buno kubanga kati ffe tugenda kubeera ba specialist ommere mbadde nsaba minisita waffe mu buwombero at least n'obuwombero tuwa omwezi tukikole n'ekirala mbadde nsaba kifuuke every year nga bw'olaba maama Nabagereka we yateekawo ekisaakate naffe mukitukolere n'abasomesa baffe ne boodi yonna mwe baleeta organizingira akantu kano kubanga ffe abamu katukole natandise dde okulya ku ssente katukoledde weekend nafireyo kasitoma wange nemukola kwate sinefuka sukali w'abaana tweyanziza abasajja ababaka Donald olw'omukisa guno gwatuwadde okulabikanga tufuna mu kintu kino nange kino kyali kirooto kyange emyaka ng'ena kutandikawo nga enjala manishuwa ne pedishuwa naye ne makeup naye we nalabye akakisa kaneero ng'ate njagala kitandika omwaka guno nadduse emisinde olwalabye ki kalivaati omutimbagano negijja negatte ku kino kuzina ensonga era njagala ebisinga muganda wange ono abyogedde naye njagala nange okusaba twongeremu obukadde kubanga koosi eno amazima yerabika mpanvumuko yetaaga atleast ng'omwezi gumu oba n'omwezi gumu n'ekitundu olabika tufunamu nnyo era bingi bye tuyize essaawa zino lwakuba tuyinza obutafuna kadde byexercisinga obuliwo naye nga bingi bye tuyize era senga mukunya akadde nemusobola okubirabako twandibadde tukolaki webalaga era njagala kugira nga kusembayo nga neebaza nga neebaliza ddala obwakabaka bwa Buganda olw'ekintu kino kye bakoze eki olw'akakisa kano ke batuwadde olabika nga tukolaki tusoma kano ka short course okukyusa okukola ku break system mu maaso n'emabega n'okukola ku radiator amazzi gakyamusenga namototamuse okusobola okyusa amazzi amalala okukola break system wali wansi owulira nga moloka ovuga nga tesiba oba okwongeramu break fluid obanga break ziweddeku nojja nokera ku break fluid waba mwali nokebera isoba nga weddeko obupiira ziweddeku zitagakyusenga ebyo byonna mubiyize mu weekend okufaayo okujjukira ate n'abasomesa baffe abayigisa baffe tusanyuse nnyo kati tulowooza ngera mutulo gwagambye
nti certificate bwamufuna ate yeeyongerayo kati tulowooza nti era mujja kweyongerayo mutuke ojja kweyongerayo kuba omuntu kyabwaga era tusaba n'okwongera okutuwa obuyambi okuva waggulu lwabakama baffe olaba tukolera mu musana twali badde tulina ekisiikirize oba lw'omungeyo bashaita tusaba mukama kutuusize obubaka bakama baffe ati omusana talya bwami kyembagamba wano ati omusana nebaza ne Buganda Royal and Business Institute etwadde facility eno wetukolete ebintu byaffe netuyiga nebaza abasomesa baffe abatutuka obulungi babaddewo mu buli step yonna gyetukola buli kyetuku Ssaabasajja kyabalagira ate gwe ogumutaliira kiga kino eno bw'osoma ebirala by'osoma bw'okola ebirala by'okola ate olabe nga weteekamu obukugu buno obw'okufumba ebyokulya bino ebyokulya eby'emigaateke otereke ssente ezaalibadde zigenda ku dduuka ew'omulala nsanyuse nnyo okubalaba Also made chapati, samosas, and others. Thank you. This is a very important skill because everyone has to feel not so. Yeah, it's very important. First side. olunaku olwasooka ne batusomesa engeri gye tugenda ozikola netufuna knowledge kwekyo tugenda okukola. Second day twatandika ne zino enene zino blocks, then third day netukola blocks ezo, then olunaku olwokuna netutandika ku buli bricks obutono ne ku Friday netukola obubricks, then lero mu Monday tubadde kanze zino papers naye nga ffenna awamu nokuyajanga alina ekiruubirirwa kye naye ffenna awamu nga bwe twajja wa kyetusinza okufuna tetusobodde okumanya ebipimo byetukozesa nga tukola ebintu bino netumanya n'engeri gye tubitabulamu era mutusanze kyetuliko nga tuli kukolakolamu wano omusenyu oba kati tukozesa sementi negelimstones kati watukaddemu kafiyasawo ya sementi newokwao ezomugumu there is no blocks bakozesa inside omusenyu wetujja mu birongo netukozesa wetujja mu birongo webalo kibeereko kubanga obukugu obwo obukugu bayongerako bwongere bwongere buli kiseera siga nti ate okufunya ate n'obuteekeeza ekyo kitusanyusizza era njagala tulege ate namwe twebazisa abasajja okutuwa oseera ate kati wano tuli kuba kompyuta kati twagala okwebaza emisomo gino gyategekeddwa. Nkubiriza abantu bonna nti bwe guba omukisa gukomyewo ng'era Ssaabasajja agamye tajjagabula abantu baleme kutuula eyo. Buli kantu k'okwatako ne Mukama n'akakuwa ekikwata ku kuyiga oba okutendekebwa lweyongerako. Kati nsaba kwettalira ekintu ekyo, abaana batusuubiza nti bwe banaddayo bagenda kutandikawo emirimu. Kati tulina essuubi nti emirimu gigenda okweyongera eyo okuyitimuka. Tulina essuubi nti abantu baffe bayize kati nti obeera n'omulimu ate n'ofunawo n'ekintu ekirala ekyokukolerako. Okuterekawo ku ssente ezo ezaaliguza obuguza omugaati, ezaaliguza keeke, gwe n'ogyefumbira ate nga bamuyiga. Kati ebyo byonna tulaba nga tuganyuddwamu era nga bwe tugendera wano tulabira ddala nga Uganda tujja kwongezaamu embiro ez'okugituusa ku mutima. Ssaabasajja Kabaka awamu.
tusobozza okulambula ku bayizi b'abeene abajja okusoma amasomo amampimpi. Mwena nga bwe mukimanyi nti omwaka guno 2024 Buganda Royal Institute ejaguza emyaka 25 eri mu nsiike y'ekisaawe ky'ebyenjigiriza n'ensi ebyenjigiriza ebya bulijjo n'ebyenjigiriza ebigattako nga bibaako omuntu ebimuyigiriza n'agenda okulwana n'ensi. Mu kkobo eryo Beene yatulagira okuddiza abantu be. Okuddiza abantu akaseera kano ke twawaayo ak'ennaku 10 ezatandika ng'ennaku z'omwezi 8 nga kaggwako ng'ennaku z'omwezi 19 abantu ba Beene tubakoloola bajje babeeko kyebayiga kibagatteko basobole nabo okugasanya abanyaffe Buganda ate n'ensi yattu Uganda. Twagala okwebaza nnyo nnyini ddala abo bonna abawulira tukomye awo tujjudde naddala mu abateewandiisa mu budde nga titwabateekerateekera. Tulina essanyu nti abazze buli omu alina kyayize era nga tulina okukkiriza nti buli muyizi anaava wano yabadde asoma anaava wano alina ekyenjawulo ekimugattiddwako ku bulamu bwe oba oli awo n'endaba endala ey'ensi bw'abadde agiraba naye ekyuse. Tubasaba kimu nti guno omulundi Beene gwakoleezezza ogwa jubireeyo nga gukoleerezza mu kugattako ku bukugu bw'abantu abafunye omukisa balina okutuzikiza batambuze ettabaaza eyo bye bakoze tubirabeko nga biri mu bikolwa ate babiyigirize n'abalala. Tuli mu kaseera k'okweteekerateekera okutikkira abayizi era bw'otunuulira wano ku ttendekero olaba nga tuli mu kayisanyo tubajjukiza abayizi ba Buganda Royal nti mu mwaka gw'omwezi 25 tugenda kutikkira okufunira abayizi abamaliriza emisomo abakyali eyo nga tebannaba kumaliriza bajje batweyungeko. Kimu kyenjagala okukkaatiriza nti bajjajjaffe bino bye tukola baali babikola si bipya kuba bajjajjaffe baali baweesa, bajjajjaffe baali babumbi era bajjajjaffe baali basajja abakomazi nga n'engoye bazikomaga. Olwekyo tujja kwebuuza nti bino lwaki Beene asiima tubikole? Asiima tubikole kubanga bino bajjajjaffe bye baakolanga. Gye gyali emirimu gy'abajjajjaffe gye baayigirizanga abaana abamu kufa bafuna omukisa ne tugiyigako. Twakyusizza enkola nga tuzze ku nkola Abangereza gye bayita modular. Ofuna ekintu kimu n'okisoma, bw'omala okisoma n'okikolamu ekyo kyennyini ky'osomye. Tikuba kuzimba nga njize kuzimba kintu kuba bulooka ekyo kyeweesibako n'okakasa nti njize okuba bulooka n'ogenda kukiddako njize okugyalirira ku musingi n'ogigattako gye newaayo, njize okusiba emitayimbwa, njize okuweesa ebyuma naddala ebyo ebyuma ebimu ebigenda mu mmotoka ng'abayizi abasoma ebisomo ly'okukanika basobola okuyiga ekyo. Emmotoka bwefiira ku kkubo olina osobola okukola natti nga todusegenda gijja Germany naye ng'osobola okugijja Uganda. So tulowooza nti bwe tunaakwataganira awamu abantu ba Ssaabasajja Kabaka naffe abali mu kisaawe ky'ebyenjigiriza tujja kusobola okubaako ettoffaali etugatta mu nsi yaffe Uganda ate nga bwetusula omutindo gw'ennyaffe Buganda okulaba nga tudda ku ntikko. Twagala okwedamu okwebaza minisita azze okutukyalirako ate oba oli akunaddamu okumwaniriza. Abayizi bano bajja kwagala okuddamu okumulabako ku lunaku olwokutaano nga boolesa ebyo banaaba bayize mu bbanga lino ery'ennaku. Tweyanziza nnyo, tweyanziza.